mukulisayo nnyo mu kuwumulamu okwo yakatweyungako kino kitundu kyakubiri ekyamawulire agataliiko mu ttuntu. Wabaluseewo obutakkaanya mu basiraamu Mityana, abamu ne batwala bannaabwe mu kkooti ng'entabwe eva ku muzikiti omukulu okulugula ekyapa kyagwo nga n'abakulembeze abadde balondebwa tebabaagala. Omwaka ogwedde ekiwayi ky'abasiraamu kyagano Supreme Council kyateeka okulonda okwetulula eggwanga kyokka Mityana okulonda kuno kigambibwa nti kwalimu emivuyo. Kati essaawa zino okwemulugunya okwo kwatuuse mu kkooti. Abasiraamu bagamba nti bannaabwe abateeka okulonda bennyini beegabira ebifo ate era ne bajjuzaamu bwe baagala. Nga chairman Seeka Zakaria Kiwalyanga eyabadde yeeronze ku bwa chairman ng'ayambibwako district guard ne district returning officer era naye yeesimbyewo ng'ate yabadde akubiriza. Sheikh Maulana Saadi Sekanjaga alwala ddawa agambye nti abalondesa bennyini balina ebigende eby'okuteeka abantu b'emifungo n'abasiraamu abamu tebalonda. Egimu ku mizikiti egitaategeezebwa mawulire mwe muli Mityana Masjid Jamia ate era ne Mityana Masjid Shura. Bano baatuuka ne ku ddaala eriwandiika ebbaluwa beekubira enduulu bategeeze bekikwatako nti bannange temutuma mukisa naffe twetaaga okwetaba mu kulonda. Sekanjaga abadde Hassan Khalid ssentebe w'omuzikiti omukulu agambye nti babadde bakyawakanya ebyavudde mu kulonda bwe bakitegeera nti ekyapa kitakutudde omuzikiti nakyo waliwo abatono ennyo abakyeza. Epoloti emu 11 okuli omuzikiti omunene Mityana nawo mutawaana munene oguleese emberebeze ennene mu kulonda kuno okuwedde. Tubadde tetumanyi nsonga zigenda mu maaso ku muzikiti awo nga tusuubira nti obukulembeze obwaliwo bugenda kubeera nga bukuuma ebintu by'obusiraamu. Naye bukedde ku makya twesanze nga ebintu by'obusiraamu bimaze okudda mu mannya g'abantu. Ebiwandiiko by'obusiraamu ebyawo tebimanyikiddwa wa we biri. Ettaka omuzikiti gwa Mityana kwe litudde ettaka lya Uganda Muslim Supreme Council. Naye basajja bakulu abo Seeka Ssebbumba ne ttiimu ye mu kiseera bwe yali nga Ssebbumba ye district kanzi ebiwandiiko baabikyusakyusa era n'atakola na handover. Ebiwandiiko ne bikyuka ne babizza mu Nnaamu nga bwe twogera Nnaamu tuba tutegeeza abantu bano aba Ssebbumba aba Sheikh Ssebbumba abantu 7. Baddukidde mu kkooti yabawadde ekiwandiiko ekibiriza okulayiza abakulembeze era ne bayitibwa beeyanjule ensonga ziwulirwe. Okusoomozebwa kwe tulina tusanze nti abantu ababadde mu bukulembeze aba Nnaamu balwanya olutalo okulaba nga ebintu by'obusiraamu Mityana tebitereera. Ekiyinja ky'abakadde baffe ekya Nnaamu gy'omanyi obulungi yaliwo ku mulembe gw'Obote ekyakulemberwanga bakadde baffe ba Sheikh Kamulegeya n'abalala kikomyewo okututawaanya eno. His Eminence the Mufti of Uganda Sheikh Shaban Mubajje Sheikh Ramadan Mubajje tukusaba ensonga zino ez'Emityana oziyingiremu. His Excellency the President of Uganda Mr. Yoweri Kaguta Museveni tukusaba naawe ensonga z'Emityana oziyingiremu. Olukakajiri yakusakidde eggulire ku Lwabukedde TV.